bali lede okubeera emabega w'oyo gwe baba bagiwadde? Okusookera ddala nze omubaka wa Kampala owa district ali ku kaadi y'ekibiina nolwekyo olede ku kaadi nze njirina wabula ekyo ekibuuzo kirina kubuuzibwa abalala abagirumbye oba banaagifuna manyi n'abagirumbye bakimanyi nti olede nze njirina akati ekyo kisaana bali tisenga bagiba mmeno gye bawalampa. Okusooka twagala kutegeeza eggwanga nga PFF tusazeewo obutasimbawo muntu yenna ku bwa pulezidenti mu kalulu akajja. Focus 360 la final channel kwoli of course ne DP TV ndi ne Sajime olunaku olwaleero. My point of view tugirese ebenge esobola okubeera nga egabanako naawe ng'ofuna ku ndowooza zaffe olunaku olwaleero nga tetunako tukyazizza nga twekyazizza. Ye Sajime ndowooza embadde mugifuna buli kadde naye era ng'esinga mbeera ngisaka mugwe mbandeese so olunaku olwaleero Jimmy owulira otya okuba ku Focus 360 ng'ate oline ku DPTV omulundi gwego? Ndi musanyufu kyekisooka okubeerako wano nebaza abalabi ba the final channel. The final channel fe abamu tubadde bawagizi abawagizi abatatandise leero kuva eri nga tukyakola entertainment nga tulinda Zanero kiki kyalina yakyogeddeko atya etugaa oke kati tufunye tutandikira so kyakitiibwa okubeera ng'olwaleero nange nfunye omukisa ogutuulako wano nebaza abalabi ba the final channel mwebale nnyo mwebalire ddala okubeera nga mugoberera akaseera kano konna ke mubaddewo mwongere ate era musubscribinge ne video mugiwe like ensonga etambule tugenda beera nga tubyogera kubeera tubirina. So Jimmy nga obadde omuwagizi nange mbadde muwagizi ndowooza mu silent majority katokeewoleko bwewozi naye nga ensonga ozirabye show ebadde etandika olabye omukyala Shamim Malende nga alina kyayogera kugaba kwa kaadi omulaba abo babadde ku kitebe nga abamubuuza singa kaadi sigwagifuna kyekiddako ansa ye ndowooza ogirabye bulungi nnyo ne tulaba n'omududde eri omukulu Ssemujju nga naye agamba nga PFF tebagenda kuteekawo presidential candidate nga bo bagenda kukola emikago oba bakolayo omukago baagala ku frontinga wokamalayo alaga nti baalinako option y'okuleeta abantu ababiri tugenda kuba tutunawo katusookere ddala awo nyini atujja kudda ku Shamim Malende. Omukulu Ssemujju nganda kyayogerako okugamba nti PFF eyagala erabe ng'eteekawo enkolagana wakati wa NUP because enkolagana wakati wa anti Yoweri already Mugisha muntu nga alina byasayininga awo ekigambibwa nti baali bataddeko enkolagana in detail kyekyali munda ekyo kye bataagamba abantu kwolwo olunaku ekivuddeyo olwaleero. Okusookera ddala Zanero omuntu ajja kwebuuza lwaki leero ab'ebibiina bino lwe baagala okwegatta lwaki leero era omuntu ayinza okwebuuza lwaki PFF ne anti basooka kwegatta bonga bo kirungi ne musooka mwegattira eyo ne mulyoka musinkano w'amaanyi mu muguze ekirowoozo ekyo kirungi naye omuntu asobola okwebuuza nti PFF muguno omukago kikyereeta ku mmeeza anti eyina kyereeta ku mmeeza eyamugisha muntu eyina presidential candidate ava mu Western nti bwayimirira mu Western naga abange tuwagire Kyagulanyi waliwo majority ejja okuwa Kyagulanyi PFF terina mukulembeze kati ku mmeeza yeereese eki eno omukulembeze wa PFF eyina acting Lukwago naye ate ayina ekifo kyeyeegwanyiza naye kyalimu kati naye ng'ate akyegwanyiza kubanga
twazzeeyo okukuyega abantu ekifo ekyo NUP inawo nayo gwe yaleese awo nga tetunnatuukawo so tuddayo ku mukago olwaleero PFF nga weeri tugenda kusooka Zanero Odemabega otunuulira essanko y'abano nti ya PFF nze namanyako ku ntuula ebbiri wakati waabwe ne anti era nga bagamba ekivudde muno twagala okusinkana bannaffe tukibaguze bannaabwe yali NUP era twategedde nti waliwo entuula bbiri ezibadde mu masekkati gaabwe naki ne NUP kati nga Ssemujju okusinziira ne ku byatugambye ebyali munda nga baga nti twagala tuleete ba presidential candidate babiri omuntu nga Ssemujju simusuubira kubanga kino yakyogera nja kukwatamu ekifaananyi ekyo kyolaba ya PFF yes yakimanya nti terina presidential candidate yes neesuubula Mugisha Muntu neemusuubula eyali out of politics okuva akalulu we kaggwa yes nga tayogedde tolina w'omuwulira so kasobola okuba akakodyo nti PFF okusooka okufuna anti yali egamba waayo tetulina candidate okitegedde naye twagala okuteesa n'omusajja naye katusooke tusuubuleyo k'omuzannyi Mugisha Muntu gwe tugenda okugamba nti ye candidate wa PFF kati senga nopo ebega bo kye baleese Ssemujju akugamba nti kufa abali wano ffenna ani gola atasobola bwa president ne kino kigenderere ffe tetwayagala kujja tuleete muntu naye ng'ekyo ekibuuzo atuwuliriza ku Focus 360 the final channel wabuuza nti kufe wano ffenna ani atasobola bwa president nze nsobola okugamba bonna tebabusobola era tebabusobola naye akikubuuza gwe olowooze nti babadde babusobola ne babayerekereza psychologically gwa kugatoga enteesa Ssemujju gy'ateesaamu yerekereza okitegedde kuno si kwerekereza era yamaze n'akitugamba ye kennyini n'atugamba nti ayina we yagambidde nti ffe twerekereza bwerekereza tulina ne Besigye mu kkomera bamuleete Besigye yagamba takyayagala byakalulu eno statement ya Ssemujju nti balina ne Besigye mu kkomera kati mumuleete kyangu nnyo bamuleete yeesimbewo so mu kino gwali eyo tuyinza okitunuulira leero ne tudisikasinga wano katuddeyo emabega nali eri ku mukutu nga ngamba abantu nti opposition gye tulina kyekizibu kya Uganda lwaki leero bw'otunuulira buli ajja mu opposition ife pike gwazannyisa y'okufuna byayagala nti okuva mu myaka egy'ekyenda mwami Museveni abadde n'abazze bamuvuganya omenya poka wanga Ssemwogerere nojja ku Sebaana Kizito n'ofuna Besigye nojja n'ofuna Kyagulanyi olwaleero bano bonna tewali yali abuliddwa maanyi g'abantu abantu babangawo abantu bo babaddengawo nga bayayanira enkyukakyuka ekibuuzo ekikulu lwaki tebafunye nkyukakyuka ninga abamaanyi babadde nabo tukkiriza amaanyi g'abantu gasobola okukwata obukulembeze lwaki amaanyi g'abantu galemereddwa okukwata obukulembeze mu kiseera ng'ate opposition eyina abantu andi ku Ssemwogerere tusobola okugamba nti Museveni yali akyali loved one ku Ssemwogerere ku Sebaana Kizito asobola okuba nga Sebaana DP politics wa move Buganda region nga teyali national wide character ku Besigye Besigye yakireguula because yafunako portion ya Buganda n'aleeta ne portion ya Western northern region yali nani awe ebibiseera ye by the way waliwo omusajja yavanga engulu eyo yali ani yamala n'afuukako minister ani yenna white yagula ennyonyi yali ogwalo something like that yagulako ennyonyi ogwalo yali ani simujjukira okay katulina Kyagulanyi today olwayo ng'olina Kyagulanyi nga mumaze emyaka tubala 3 nga muli mu multi-party system muli 25 baba wa
mwatandika multi-party system omusajja n'abanga gwe mwagondeza okubagula olwaleero ng'omuntu akugamba nti twegatte nga mubadde n'emyaka 4 nga kummwe teri ayita banne kwegatta pozi we nalaba Kyagulanyi ng'abayisa wali emagere Winnie Byanyima we yajjira n'agamba owaaye nti twegatte mukaawo nga Kyagulanyi ogugwa gukoze United Forces of Change biki n'entuula zibaddewo owulya wayiso nga gatutudde entuula ezisoba mu 5 n'entuula ezisoba mu 5 zino abakulu bazzenga bazimenya kakati olwaleero omuntu ajja kugamba nti NUP weeri ya myaka 5 kale 6 tubaliraawo tubale 6 NUP bagamba eremesezza enkyukakyuka naye ng'okuva eri gye nkulaze amazima gali nti tewali bukulembeze bukyuse nojja n'ogamba nti bwe kibanga mukitegedde nti emyaka gino gyonna omusajja abalemye lwaki bano abantu abangi abazze babasapooti nga temubawaayo kale omukisa gumu ne mwegatta ebibawula ne musooka mu biteeka ebbali ne mugamba ku guno omulundi tuzzenga ab'ebibiina omusajja atulemye anti ab'ebibiina bazze bibiina ki kuba n'ekyo ekibuuzo nakyo kiri awo nti opposition this time round ebibiina bikulanga butika ebyopposition awe mbadde ngenda okukutuusa naye ng'ebibiina ebyo si oppositions oba oluusi operation bagiyita ki blind operation kati bino byonna ebyabase mu jjungana nga tetunnajja oyina okusooka n'otegeera bano be baani abeefuula bali mu opposition be baani nti bw'omala okitegeera nti tebasobola na kutuula lunaku lumu ebiina obbagatta si bingi okuba bannabyabufuzi osobola okuzannya omuzannyo gwo nga temuli na bamikwano naye ne wabaawo ensonga ebagatta ddala Zanero njagala oŋŋambe ki ekyalemesa abantu bano okutuula bagamba nti kale DF tugibale eri eyo Jema twagirabye ekololo wali nga bagirangirira ne bagamba ki ku mukolo gwa NRM yeya Asumani basaalirwa ku mukolo gwa NRM yasindise representative kakati bwe mumala okutuula ku meze mugamba fe twagala kino ne kino twagala kino mubise mbuwandiike bwe mubisa mbuwandiike mugambe kakati Kyagulanyi gwoyina amaanyi katukuwagire bwe tutuuka nga tukutta obuyinza kuba bonna batugaya ekizibu mu 7 bo bwe batugamba badenda kubuuza ekibuuzo era nti ku mulundi guno lwensoose okulaba opposition nga erwanyisa nnyo opposition party eya NUP like NUP ye first opposition party erwanyisiddwa opposition yes tekibanga sirabangako UPC ng'erwanyisa besi oba FDC sirabangako Jema ng'erwanyisa DP but ku mulundi guno okirabanga kalinga akagenderere ebikadde n'ebipya birwanyisa NUP era kulire n'ebyokwegatta abo balaba ngenda kuvugira nkutuusize bano lwaki batuuse wa eguye nero okwegatta bannansi basoose ne balifuna in good spirit PFF yegase ne anti boogera ne NUP on surface it looks a good statement in detail abantu batandise obuuza ebibuuzo ebikaluba ne tugamba wait a minute okwegatta kirungi ne weegatta naani era oleese eki bino byonna tujja kubyogerako ebyokwegatta naye kiki kyoleese omukago gutegeeza kiki ennina kyotalina tukigatte tugguse kino wenkubuuza anti yatwala ki ku PFF anti yatwala omukulembeze PFF teyina mukulembeze enzigi eziggalirwa ze bayita cross door meeting ezo PFF yo yatwala yaani anti yalinayo omukulembeze anti erese mukulembeze mukwegatta kwa PFF nayo erese omuntu omukulembeze n'abalala bajja naye yina omukulembeze waliwo ebiteesebwako nga tuvudde mu bangi kati PFF yatuula naani oba Mugisha muntu yatuulayo yekka ono acting ajja mu bibye oli ayina omukulembeze kyova olaba we gaafulumye anti negamba tetukkiriza
era bavudde ne bafulumya statement yaba anti yabiganye yo yabiganye lwaki yabiganye anti yali esuggestinga nti tubeere ne ba presidential candidate babiri ekintu PFF kiyakkiriza ne mu kukikkiriza waliwo kye wayogedde wali nti waba nti baleeta ono ajja abayambeko okusinkana ono naye naye ayagala okubeera ku ballot gwe baleese kubebe bamujja ne mu FDC okitegedde kumulembesanga kuba ku ballot okategedde naye ate bwe yajja mu andi ng'ate talina maanyi gamuteeka ku ballot tosobola kuŋŋamba nti Mugisha muntu yava mu FDC nga basongamu ennwe be bano naye kati mbu bafunye ekibagatta ne basinkana nga mu bbaluwa ya Mugisha muntu gye yawandiika ng'afuluma abantu be yali ateeka ku nninga mwali mu Lukwago ne Besigye mu bbaluwa ye gye yafulumya mwali mu Lukwago ne Besigye era amalo gifulumya afulumya endala nga yeetondera Nandala Mafaabi ne Patrick Boy Amriat kakati oŋŋamba otya nti abaakugobya mu kibiina leero bwe mufunye enkwatagana naye nga wafuna n'embavu eyeetondera bali bano be bagaa nti babi kale tujje ku kwegatta kwabwe ono Ssemujjuŋŋanda tukkiriza NUP ekkiriza beegasse njagala otandike Zanero naawe nga tutunula ebintu ebiri serious kakati balimu ezo Lukwago akkiriza ku myaka 15 gy'amaze mu Kampala okulekera balimu ezo era Nopu yatandise obuuza ebibuuzo ebikakali oba abawagizi ba Nopu tenavaayo officially kubuuza but abawagizi bagamba Lukwago for the first time afunye challenge amujjamu oluusi n'okumusinga yes kubanga wenjo gambira nti afunye amusingako oba amujjamu oli engineer okategedde pulana Kampala yeetaaga pulani Lukwago wa amateeka Lukwago bamuwangulirayo ne bagamutemako talina na kyakolawo era amala emyaka enanga atugamba talina buyinza naye tulina engineer asobola okukuba pulani ya Kampala ne mwami Museveni yatugamba nti Lukwago yasigaza kwambala bijegere nedda sajja omukulu ayinza kwambala bijegere njogera bigambo bya mwami Museveni bye yakozesa yagamba yambala bijegere yagamba ekifo kya Lukwago twakijabulula yali awo n'ebijegere fe twayiwa mudda simanyeza mu mateeka bamuwangulirayo dda talina kyagamba abantu simanyi tuwe ku dozi lya mwami Museveni eryo ng'agamba ebijegere kabyogere eri ayinza olowooza ne Besigye n'abaana abalala tebali mu bibiina ebivuganya gavumenti kyokka bakola mu ngeri y'ekitemu twakozesa ssemateeka okusabulula ekifo kya meeya ye Lukwago yali takimanyi twasabulula dda twateekamu amazzi Lord Mayor wali awo n'ebikufulu ebijegere Lord Mayor so ebikufulu n'ebijegere ndowooza otegedde amateeka gayambiddewa tewali kakati oyina bali mwezo nze gwe ngamba bali mwezo bwogenda va mu ntalo gavumenti bw'ereeta project gikwate gitunuulire kubanga wajja kuweereza abantu ate gavumenti yeyina okuwa ekyokukola gikwate bw'olaba nga luwo otategedde ddayo mu bakama abo mutuule ku mmeeza wagale baleese neno project ne tukoze tutya mutunuulire ebirumira ebigirimu si kugirwanyisa kakati weetaaga yinginiya okubaako byakola ekirala tulina kanso George Musisi azze wa Ssemujjuŋŋanda Ssemujjuŋŋanda myaka 15 osuubira Ssemujjuŋŋanda okulekera George Musisi anti mwagala nkolagana ne NUP osuubira naye jjukira oleese ekibiina mu ggwanga nga tekitaddewo n'ababaka kiina mukulembeze ekya anti mmwe muyinawo ababaka be mulina naye temuyina mukulembeze naye n'ebifo bino bye mwagala NUP kubanga ye w'amaanyi ekyo yino kikkiriza bw'anaabagamba nti Lukwago Debbali tuleete bali mwezo onakkiriza
olwokuba muli mu nkolagana olwokuba oli mu nkolagana oba bakakoze nga kakodyo walaba DP block engeri gy'ayingirira buli yajja mu DP block abasinga baafuna kaadi ataafuna kaadi kwekyo ekiseera yayita mu misinde kitegeeza ne PFF mu kujja kwayo senga bakkiriza ne bateeka omukono ku nkolagana ne batuuka ku kaadi ne bagamba naye ku kaadi lukwago wumulamu tujja laba lukwago nga ayitamu agamba nze ndi ku kaadi ya PFF sigenda kukkiriza so kakati ekyo kiteeke ebbali tuli ku nkolagana tuyina Alex Waiso Mufumbiro eyakwatiddwa mu statement ye ng'agamba amusiba ye Michael Kabaziguruka balwanira kyannakawa Michael Kabaziguruka yakulya akakiiko k'ebyokulonda aka PFF goloza yo NUP kino egenda kitunuuliza bbali kubanga church confirming tetugamba nti kituufu ne church confirming nti bwe bakutte Waiso Mufumbiro bamutaddeko unlawful drilling naye olunaku lwe bagamba nti parade yakolebwa Waiso yali mu ddwaliro e Mulago ku mukyala wo mulwadde wa cancer nga bamukola chemotherapy kitegeeza mu bigambo bya Waiso akugamba nti Kabaziguruka wabyakwerinda era yamusiba bali ku kaadi eji naye nabyo tulibinaako obujulizi kati kuba ye opposition yakawangula na government omusango kati uliriza olina Kabaziguruka yawangudde government nga bwe yamaze okuwangula government neddamu neggalawo naye nga balagidde bamuwene ssente ze zonna zayonoonedde mu musango nga awoze lawyer ye Lukwago ne Sseggona goloza bino ebibiina NUP bino tegenda bitunuulira ng'erina omusambi waayo nga Waiswa ayina gwasonzeemu engalo ate mugamba twegatte kankubuuzi nake nawulidde ku Waiswa nga tetunnavaawo senga omuntu aba mukomera nominatuuka omuntu oyo basobola omunominatinga ina absentia it is okay singa ne representative kubamba dingi nga asobola okumatiza oba okusatisfying akakodyo k'okukwata aba candidate ku lunaku lw'okwesimbawo ne lutuuka togamba tekaba ekyo kye kituufu just nti amateeka aliwo close ekuwa gano ge mazima kubanga botuli abaana be basembeyo kwata ennakawo bonna beesimbyewo ate nga amazima gali nti tetunnabagenda mu kalulu ne tukakasa oba tulowooza nti balina obusobozi obuwangula kubanga era amanya gaabwe gweowulya gwe nga Waiso tannayogera babadde owulya ku Kabaziguruka so nga tugenda mu nkolagana oba enzikiriziganya tulina bye tulina okutunuulira nti kale bazze bawamba abaana ba NUP okuva 2 twagala okutunula mu misango gino nga gwe looya Lukwago omukulu ddala tukulabyeko ne wata balukwago mu PFF mu address zaayo zeekola ng'eyogera ku basibe tubawuliddeko diwe mwogedde ku bafuutu soja okujjako okwogera ku Beesige nakinga ate yo NUP eyogera ku Beesige ne Bobi Wine lwasembyeyo lwali ku Mande yagenda n'alaba abasibe yasooka kulaba Beesige tulabye nnyo Loopu ng'agenda n'alaba ku Beesige naye tetunnalabako ba PFF bagenda kulaba ku Eddie Mutwe okitegedde so bino byonna birina okutunuulirwa kakati ebyo ng'obyerabi nga tonnaba kubyerabira Bobi Wine ng'akwasa bammeeya obuvunaanyiza oba okgenda bakiikirire pate yagambye nti tuyina akabonero kamu manvuuli gwe woolaba manvuuli oyo waffe wotalaba manvuuli oyo si waffe nandi wabaddewo abazze ku independent nga kaadi zibalemye kakitegeeza yakutudde pulezidenti wange Kyagulanyi mundabiranga ddala wadde sinze nina kaadi enkola ye NRM yo Fraga Beyala abeerawo ne independent gwe bawangudde mu kamyufu n'abaawo pulezidenti n'agamba ono waffe n'ono naye waffe musalewo ye Bobi Wine yagala tagenda kikola kati Zanero ne kino kitunuulire njagala weebuuzeemu waliwo abantu NUP be yammye kaadi ne bajja mu PFF neebawa nga bagamba NUP teina mazima akakiiko kaayo n'abakulu in fact oli yakootinze n'abakulu nti abakulu ezimu ku ofiisi esinga obunene
bansaba ssente kakati azze mu PFF mumuwadde kaadi njagala kubuuza mwe abatwala ekibiina kya PFF kati bano mubaleseewa kubanga muzzeeyo eri mwe mulaga nti oli gwe muyinamu obwesige naye bano bo bagamba twazzeewa mmwe ngeri bali yake oli mutuufu nnyo kyabadde nnyo mu kiraawo yabadde mutebi kyabadde nnyo mu kira kyatambudde nga bamubuuza bakulu baani erinnya lyamulemye okugenda naye ku ofiisi esembayo kakati bano bo mubaleseewa mmwe abakulu mugamba olife gwe tugenda okuwagira abali baavuddeyo nga bagamba nti eyo balyake oba otunuulira nti gwe nga tonnabagamba nkolagana sooka otunuulira ebintu ebyenjawulo oba gwe mwabazze ne mugamba nti mwagala enkolagana oba kye mwayagadde kwe kubeera nga musekyuwalinga ebifo mugambe nti nno mwagala Kyagulanyi awo katusoke tuveeko mu bulango mukulu era nana habo mouthwash oyo okozese eddagala ddungi nnyo liri habo lijja kukuyamba gwe alina amannya agaguba alina ebibuno nga bw'osenya bireeta omusaayi wonywa ebigumu oba ebinyogoga ganyenyera nana habo mouthwash gwe okozesa enamba y'essimu eyo gikubeko osobola okumanya ebisinga wasanga mu drug shops clinics supermarkets ezenjawulo n'emitala w'amayanja nana habo mouthwash oyo gyali osobola okuntera akalangawo nga bwe tukomawo akanana Nana Habo Mouthwash lyeddagala ettuufu yennakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته nze Haji Yasin kiza omusomi w'eddua nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu kuba ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp namba zange ezo zolaba ku sikulini yo. Oludde ng'otawanyizibwa endwadde ogezezzaako wangi biganye kati kozesa obutonde kankwanjulire Biva Organic ekulemberwa Dr. Stenjobe Richard omukugu mu kujjanjabisa eddagala ly'obutonde omuli emmere emiddo n'ebibala tujjanjaba endwadde nga pressure ebizimba mu nabaana fibroids okuzibikira mu basajja oba prostate gland enlargement endwadde z'abaana tukolera ne wake up call ku mwami omunafu atatambula lugendo luwanvu ayakozesako enkola ey'okwezannyikiriza nawe wagenza akula mu myaka n'ogenda ng'onafuwa okozesa obucupa 6 sisitimu neddawo ate era tulina ne immune boosters wamu ne body booster ayamba ku bantu abatono abagala okwongera ku mubiri n'endwadde endala nnyingi tusangibwa Mengo opposite ne Masengere Hamukasa Road awamu ne branches zaffe okwetoola eggwanga tukubire ku nnamba noti 752 mukaaga noti 2 427 oba noti 773 454 5 noti 2 Biva Organic emmere eddagala. Okay, Focus 360 la final channel kochali DPTV nga ndino omukulu Sajime tukyagenda maaso katambika na ka PFF akatambula nga tukakubaganyako ebirowoozo kuleeta candidate yomu oba babiri wokebera ku mutimbagano abasinga balaba Semujju ne Lukwago n'abalala aba PFF nga bo abaliwo just okola politics ng'omulimu gwabwe oli ayinza okugamba bano sindi no bakkiririza nnyo mu nkola ya NUP but they are protecting their political positions tebagikiririzanga namu tebagikiririzanga namu lwaki oyogedde bwotyo bw'oba osinzidde kolagana na muntu nga tokkiriziganangako naye bano tebazze kolagana na NUP bakimye eki ekireese bano abakulu nga bw'obalengera nabadde ndaba okuziika kwa taata wa Honorable Namboze omukulu oyo bwe yatuuse abayaaye ne bakasuka amaloboozi g'abali mwezo mu bbanga omukulu Lord Mayor kitegeera so eno sigino olwaleero omuntu akulimba nti
ayagala nnyo enkolagana ddayo emabega otandika otunuulira obutambi nti bw'owuliriza Ssemujju NUP tagitwala nga na kibiina kati ate ye Robert Kyagulanyi Ssentamu balabira ddala nga kwegamba kyenjeeje kubo era owulira n'ebigambo ebikozesebwa nga bagamba nti wakibogwe ate oyogera bwotyo nkijukiddeko bwe twali mu lutalo lw'ebitaano wano n'enop waliwo statement I may not use the right words nga ezali phrased naye nga Ssemujju yali agamba musanyufu nnyo kukituuse ku baagenda mu DP block kabakiwulire baagenda to steal opportunity eyaliwo naye nga tebeetegereza kati tulabanga kyali agamba bali naye kifaananyi kimwambadde aze ku seeking opportunity abadde awuliranga ekifo kye kiri underfilled. Omanyi Bobi Wine bwajja mu byobufuzi ayina ebifo byatwala n'atatwala kike kya Ddondo n'atwala entire opposition nti leero bwakola bwati ekifaananyi kifuluma nga bagamba kategeeza ki omukulu ke yakoze okitegedde olyose n'oleeta ekyo kati buli omu era abantu bakola research okumanya kategeeza ki bano abakulu Mpuga ayina ekigambo kyeyakozesa nga bamubuuza ebitaano ku CBS n'agamba nti mwagala kuzimba obwakabaka mu bwannyinimu oyagala kuzimba bwakabaka mu bwannyinimu kigambo kyekusifu naye bano beetooloola nti ono tawa kitiibwa bwakabaka era bano bavvoola obwakabaka naye nga amakulu g'ekigambo kino balaga nti balumirirwa kabaka naye nga bo beerumirirwa nti oyagala kusukkuluma ku kabaka bo balowooza nti Bobi Wine okubeera president olwasukkulumye kabaka naye tebakikozesa mu mutima mulungi bakikozesa ebyabwe bye bakola ki bo nga bo babeera banga bakabaka mu opposition nga ekyo kigambo kabaka tulowooza kabaka Ronald Muwenda Mutebi naye nga ate munange esobola okubeera nga bakabaka kuba tulabyeko statement ezimu ezigamba mumanye ebbanga lye tukuumidde opposition wano tugamba abasajja tebajjanga kukuwangula bajja kukubaakayo opposition ntera okuwa example twabeeranga n'ebyana ebisiru ku ssomero nga ekyana okisanze mu kibiina ku ssomero wabeerayo abaana abatali bagezi nnyo okubanga ze kusomera abasiru abamugezi omusiru kale abatategeera bulungi nnyo abatategeera kubanga bwe ngamba obusiru kale nyiza okuba nkitutteko wala kubanga buli muntu mugezi okusinziira entegeerayo akabone kategeeza ki omukulu ayagala state house parliament n'eggwanga nandi byakuvuunula tebagamba gundi ezifuga gavumenti zibeera mmeka amasiga gali asatu parliament parliament ye legislature judiciary ne executive yategeezaawo bagamba kabonero nga bwe baali mu Busoga nti kakozesebwa nnyo Bwakabaka bwa Busoga simanyi nnyo byongerezebwako ne baleeta n'ebifaananyi nga kabaka wa Busoga akola ekintu ekyo so manyi buli omwaka vuunula naye obadde ogamba abaana abatali bagezi nnyo mu kibiina abaana abatali bagezi ng'ate tebategeera beenyumirizanga okalabe so twabasanganga n'omusanga mu kibiina n'omulekamu n'omwaka ogujja ne bajja ne bamulekamu naye ng'asigala agamba kasita omunyiiza nga mwenno omanye ebbanga lyendudde wano nze okitegedde yeenyumiriza mu kusigala mu kibiina kati bwe butategeera si mugezi kuba sife twamugamba nga nti sigalamu era yalinga akimanyi nti nasigalamu bano abasajja beenyumiriza mu kubeera mu opposition naye ng'ekyabaleeta kutwala buyinza kati baatuuka ne bakona ne bakkiriza mitima gyabwe nti mwami Museveni tetukyamusobola ne bafuna ebyobugagga ne basalawo badefendinga ebyobugagga byabwe abamu ne basalawo bamukolere kyova laba Anita Amongo speaker akugamba nti
mumanyi abantu bende ninaba MP wano bendese mu NRM abawere 10 kati bwaba mu NRM atuteyo redda abagenze 10 mu opposition ayinaye 15 ku 2 abakolera mu opposition naye nga ba NRM ate kisoboka kutogikwatako twali tulaba ku TV ne tulinda mama mabira jalonde ne speaker Kadaga yekanga ngalabo omuntu asibya akandu kamyufu namugamba I vote yes namugamba kuolo yalonde ebiri nga ne Kadaga tachikiriza ogambye otya I vote yes tugamba nayi so kakati era osobola okwambala jaze nga naye just olidiko yobuzabuza bulungi nnyo kati ate okujja kwa Bobi Wine kuliisiza bano omanyi oyinza okujja nga tuli ba mikwano nembaako oluusi kyenkola oba ne tufuna obutakkaanya n'ofunawo ate bwe tutakwatagana naga oyo omusajja nze nkuwa ssente bwe zitiwo mu busungu obwo n'onzika ng'okoze ekyoli n'okikola nze abakulu abali mu opposition Kyagulanyi bwe yajja banyiga bunyizi omuyaayo omuyaga alese politics ow'okuvimba kale muteeketeke simanya mbu yesu wa masuuti kati bino byabanyiza mu kubanyiza omulabe n'abateegerawo mu kkoona aga kati musooke mu mujjeewo omale mujje wange nedda musooke mu mujjeewo nze mbasasula then mudde mu kifo kyammwe kati ne bagenda beekuŋŋaanya akakota ne bakola ebibiina by'ebyobufuzi abaali bopaletingire ebbali ne bakuula ebibiina by'ebyobufuzi kutayiza muntu ogwo naye abamu omanye kyatuuseewo Mpoga yagayo talina ssente zitegeka nkuŋŋaana bigambo bye nawulidde tayagala naye kujja kuba president Mpoga naye addayo mu kifo kye nayagala bwe mupi kati bagambye basalawo ku Lwakutaano lwa wiiki eno naye empapula baazijjayo nejjukira zaakoma okukwatibwa ezo ba president zaakoma kakati bazzaayo buzzaki mikono naye yagambye baazijjayo bwe baazijjayo bazitunulamu mbu tebaagala kujja mu kalulu just kakiyita mu lujja akemupite kaba kakiyita mu lujja simanyi okay Samujunganda yasinzira ku X abasobola okunoonya mujja kuginoonya n'agamba nti yakamala emyaka 15 anoonyayo emyaka 5 akola 2 amalirize atandika okubeera ng'azimba abakulembeze kyokka wansi yali ayina gye yali akoze omwezi nga gumu ng'agamba nti Museveni wanaava mu buyinza naffe tuliva ku bwa MP nga statement ye muddeeyo muginoonye gyeziri okay kati bano be baagala okwegatta ku Kyagulanyi omwana omugezi ayita yajja mu by-election nga buli emyaka 2 n'ekitundu najja n'abeera successful 2017 olwatuuka mu parliament n'atunuulira ebiri mu parliament nga nabo abaliwo abo tebalina makulu n'agaaka akati entebe eri ye yeetaagisa okukyusa ebintu n'agirumba leero gy'aliko ye mwana omugezi ayita era ayina ebigendererwa n'ebiruubirirwa nti bw'agguddewo NUP tulaba amasomero tulaba ebitebe tulaba abaana bajjanjaba tulaba ebizibu ebimuyiikira ng'ayina engeri gy'abikwata tali mu buyinza bano bonna emyaka gye bamaze nga bannabyabufuzi obanoonya paakingi yaabwe n'ebula we bapaakinga omutisa eddugge oli luddawa omuti ogwo teguliiko bibala nno tegubala bibala so leero bw'otandika okutunuulira bano abasajja ojja kutunuulira nga otukoze otya oleesa olusaniya so ojja kutunuulira olusaniya akolaga ebibiina ebyenjawulo omuti guzze olusaniya luzze Nobert Mawaze tulina soko yogere ku Nobert Mawaze ye minister agenda osooka ovuganya mukama we si in fact tugambe nti si yekka Jimake na UPC mukyala we minister oli mukyala we ebyobufuzi siddiini muganda wange gwe tomanyi nti nno Akena bamugobene mu kibiina in fact simanyi Akena yewandiisiza Jimake na yewandiisiza samulabyeko mbewandiisa
kooti yamujjako olukusa nti tagwanidde so kakati bw'otunuulira abantu bano ojja kwesanga Zanero nga ekisumbuwa Uganda opposition Museveni si kizibu ate opposition eyina obuwagizi obujjako Museveni naye amawanga gonna agalina badictator kyegasooka okukakasa kiri kimu ne bw'olaba bakuba abaana ba NUP ne bw'olaba bakuba Kyagulanyi tali mu pulaani yaabwe naye kyebali mu kulwana olw'okwe kukakasa nti opposition be bagicontrollinga okubeera safe mu buyinza olina okuba nga opposition yiyo okubeera safe mu buyinza olina okukakasa nti ow'amaanyi ku opposition wuwo nti abantu banaagamba nti tumuggyeko olina engeri baneutralizinga obakkakkanye naye mu kubakkakkanya ng'obalaga tugenda mufunira wano kati mwami Museveni opposition yagiina nemuva mu ngalo nzijukira ebigambo by'omugenzi Dr. Anas Kalisa yali ku NBS kama muumuze mirembe yagamba nti otunuli abantu ne bakusobera ddala gwani ayinza okukera ku makya nolowooza nti Besigye avuganya Museveni ng'omuntu ali mu kkomera kuvuganya kyo kusinga awo ali mu kkomera gwomanyi omusibe eyeegaanira abalamuzi okumuwozesa kati yuweza emirundi egyo egy'omuddiringanwa ng'omukulu agamba tayagala kujja mu kooti abalamuzi ayinza oba tabeesiganga kituufu naye balooya bakola ki gwe kyogamba kati mumativu n'okubeera eyo kabaziguluka wawangula omusango lwaki fayiro ye yayanguwa okuva mu kooti y'amagye nejja mu civil court kale lwaki tebanguye y'amachete ne bagireeta we are not equal okay we are not equal whereas they say we are all equal under the law but we are not equal ani avuganya Museveni Jamiru mukulu si mutujju wali omulabeko mu kooti y'amagye Besigye tebamukwata ne pistol 2 n'amasasi bwe kigambibwa baabitulaga nekyagulanyi baalaga eggulu naye yalina naye ezizi kakati ezo ze balaga oyinza obutabaako nazo bukakafu ezakyagulanyi amazima tufunire ku pistol za Kyagulanyi awo eggulu ze bamuteekako nga bwe tugenda mu mboozi tulabo batetuuzirage ne Besigye ze baazitulaga kati tosobola kudda ku ze baatulaga nga bagambye baazitulaga ate ne zibula so awo tosobola obexcusinga kubanga tonnawulirako ggulire nga bakutte abamu ku bakulu nga bawaayiriza nti abatugi baatulumba ne zibbomu kati omuntu ali ku leve eyo tayinza kuleetako kizibiti n'okikkiriza so kati olwaleero nti ali mu kkomera yes kuba gyali egyali mu kkomera naye njagala ojjukire nti omwezi gwe tumazeeko oguwedde ogw'omunaana Zanero baamaliriza ennyumba 30 agasooka agaba VIP self contained ezo ze za Kyagulanyi nga ziringeza abakatorasola ezo za Kyagulanyi ezigambibwa okubeera azibasaba atera obbaga mumpe mundu zange anti mwankwata nazo omusango gwaggwa gutyo ogwo bagugoba ezabesigye nazo zirina ezabesigye nazo zitunoonyezo zitufunireko so olwaleero Zanero bino byonna nga tutunuulira opposition esinga okuba ey'ekisiru tutunuulira abeefuula ab'opposition nga boopaleetingira mu opposition ku lwa positions Deero Lukwago bw'aba afiirawo ku bwa road mayor naye ng'omuntu gwagamba ne living example bali mwezo mu bukulembeze bwe tuba nga tutunuulira good leadership nti omuntu asavinze ekisanja kimu nga mayor najja ku ekisanja kimu nga MP naawe ajja upgradinga naye gy'ava ayina baggulira ekkubo Lukwago genda kugulya ddi abantu ekkubo ekitegeeza Lukwago
asobola n'okuyimirirako ebbali awo w'ekkubo bali mwezo n'afugayo 5 n'avaawo olukwago n'akomawo Latifu omulaba emyaka 20 ng'oli MP kati yazeeyo okukima bwa meeya weewuunya abantu ne bakusobera Lukwago Ssemujju Nganda tebakeera ku makya ne balimba nti baagala Kyagulanyi. In fact singa basobola tubikkulira emitima ne tulaba buli muntu abo balina obusajja bukutte ensuuluulu bunyiivu buddugavu bulinga abakalamojja. Ntegeeza oli mutuufu okugamba bano bazze enkolagana banoonya protecting emirimu gyabwe bano ba opportunists. Era olwaleero gye twatandikidde Ssemujju Nganda bw'aga nti twegatte nenze mu kwegatta ku Nuupu njagala tuggyeko mwami Museveni ekifo kyange musisi jangu nkikuwadde. Elias Lukwago ofunvubidde oyagala mwami Museveni ave mu buyinza bali mwezo jangu nze ngenda kusupportinga tutambule ebitundu by'eggwanga nga tunoonyeza Kyagulanyi obuwanguzi bannaye ekyo tukyanirize. Ne bwe kiba nga nammwe mugamba weetuli bakulu muleme kulimba temwagalangako Kyagulanyi muli bannanfuusi baluddewo nnyo ekyokulwawo kiteeke ebbali abo bannanfuusi. Okay. Producer tere akatambika Shamim Malende. Engeri tuludde ku mboozi eno wasoroba nga tebajjukira bulungi we twatandikidde. Teka akatambika Shamim Malende ako ke yabadde ayogerako nga bavetinga tukawulire. Oli lede okubeera emabega w'oyo gwe baba bagiwadde kaadi. Oli lede okubeera emabega w'oyo gwe baba bagiwadde. Okusookera ddala nze omubaka wa Kampala owa district ali ku kaadi y'ekibiina nolwekyo olidde kaadi nze njirina wabula ekyo ekibuuzo kina kubuuzibwa abalala abagirumbye oba banaagifuna manyi n'abagirumbye bakimanyi nti olidde nze njirina akati ekyo kisaana bali nti senga bagiba mmeno gye bawalampa bagenda kuzzaako ki. Akatambi okalabye bulungi nnyo omukyala Shamim Malende ate nkawuliriza sikawuliriza buwulizi ng'agamba kaadi yagirina ekisooka wali na kaadi akaseera kano nti agiterese yagenda ogiwa ani alina kaadi kyembadde ngenda okutandikirako gyali mu parliament ne mu kaseera kanaawo tewali alina kaadi ya NUP azini ey'obwa MP bayina membership card. Membership card yagirina obudde buno nga Munnayuganda omulala bw'agina n'oyo bw'agina kuba kye kimu connectinga ku NUP ekisookerako kyayogera ekyo era nabadde wadojjo ne nga Shamimu natandise olaba Shamimu nga ne bakeera ku makya ne bamma Shamimu card asobola okujja independent. Twebaza abasawo empona gyawonye ensonga y'abasawo katambyako kalaba abasawo bakola omulimu munene gw'amaanyi tubeebazi kigende mu maaso kati lwaki oseka producer akatambye ensyo mukama yeebale yakomawo omubaka n'abeera nga tasobola kwogera bulungi n'asaakala kati ekyo kinzizaayo wali omwami oli alabika yali ekizibu okuba bamukyawa omubaka yawona. Tugende mu maaso obadde ogamba Shamim Malende enjogera yeekutiisizza wokubyemu wooti tooki n'olaba nga akatima ka independent agambye kaadi yagirina era yagina bandibadde ekibuuzo bakibuuza bali Shamim Malende yeerabiddeawo nti bonna bali ku same level singa abadde agirina teyandizaawo Kyagulanyi tagenda mu vetting yayita one opposed kaadi yagirina okitegedde ye tagenda kulabikira mu bino kakati ono lwaki azaawo kubanga tayina kaadi azaawo okukima kaadi azaawo kugifuna kyovola abayita mu bibuuzo ng'abalala bye bayitamu kati awo yeerabidde technically atya ku katambi kali a few moments later kuba bwogamba gwe bagiwa alina gwe nja okuwagira
nga gwa katimako kagamba kirala okitegedde nga ffe eno tusala a few moments ekibuuzo kino Shamimu Marende yakyewaze era teyakizzeemu yakipaasinze eri banne bwe bavuganya meaning that Shamimu Marende nze siina buzibu naye ng'omuntu naye sirondera na Kampala naye tuseeka amaaso abiri singa tafuna kaadi kusinziira ku statement yeeyo egenda beera bato ndala ayina statement gye yakoze n'agamba nti nze maama Kampala nzije abaana baffe mu kkomera ate nga nkyayongera okugukola kyoga bagenda beera batwala ng'ate Kyagulanyi ayagala obuyinza 2026 oba toyina ssuubi toyina kukkiriza nti Kyagulanyi agenda kubeera badde ngamba akyayongera okugukola olw'abali abakyaliyo kuba sebo Kyagulanyi ne wawangu statement ye Kyagulanyi ne wawangu statement ye erikiriya nti nkyayongera okugukola ogw'okujjayo abakyale yagambye abakyalemeddeyo n'abo abayinza okukwatibwa probability okay so kakati Shamimu Marende ng'omuntu manyi waliwo omuntu nga waliwo ebigambo by'olina okuyitako bwoti n'obitunulira kyamuli naye era kirungi enswera ekwagala yekugwa kubbwa n'otegeera eyo wadde bagambe beekwagala naye kusima n'owulira obulumi ekituufu naye era beekwagala endwadde esinga obubi Zanero y'endwadde etakuluma ekutta tomanyi endwadde bwekuluma n'ekutujja odduka mu ddwaliro eyo nyangu yakujjanjaba kuba osalasala amagezi okuwona kakati Shamimu Marende Woman MP abaddeko era akyaliko kubanga ofiisi abagiwaayo ndowooza mu gwakubiri si bwe kiri singa baba bamukubye oba singa bamumakaadi era ofiisi agiwaayo gwakubiri singa bamumakaadi Shamimu Marende ogenda wulira amaziga wajja kubaawo okutya ogenda kuwulira amaziga naye amaziga gano saagala mulaba mu bwongo naye asobola okujja kyokka ate bw'owulira luyirika at first nze luyirika nali simuwa nnyo matu naye interviews nze mpulira ku luyirika ayinza okutyamu n'okuswala ku interview zonna zazzaakola ku radio ne TV ennene azaagamba nze nga luyirika bwe banyi alikkirya ku kibuuzo era takyetooloola singa tebakuwa kaadi onodda akugambirawo sigenda kujja nja kuwagira goba n'agiwa ne president wange Kyagulanyi kakati bw'omala owulira ng'ono akyanukula gwe ne kikulema lwaki kisikatidde ku lulimi so mu ndaba ye y'ebintu ndaba Shamimu Marende Luyulika is a more honest person Pawards now nyinzo kitunulira jaddamu kebibuuzo nyinzo kitunulira kubanga beera mwerufu be clear bwe bakubuuza ekibuuzo kikyanukule ekimu ku kisobola otulaga nti gwe olabika oyinza obbaako akabuuza twagala tukulabeko singa baba bakubye kaadi ofaanana otya ekibuuzo nga kyo kimutuusizaawo enziramu y'ekibuuzo nti omuntu ono senga abatalya kankuwa ekyokulabirako ayinza kweyisa atya kankuwa ekyokulabirako mu 2021 David Musiri yasinkana Alan Sewanyana ng'amazima gali nti ground Sewanyana teyagirina naye baatuula ku mmeeza ne boogera ne Alan Sewanyana Musiri n'amugamba genda nkulese ku lw'obulungi bw'ekibiina n'ekirala nkyali muto nina yakomyewo kakati Musiri yakomyewo njagala okulaba Alan Sewanyana singa omukisa gukwata Musiri kuba basobola omuwa olw'obulungi bwe yakola emabega nti obutayuza kibiina yakkiriza adde ebbali alekere Sewanyana singa bagiwa Musiri Sewanyana anaakola kye kimwawagire Musiri tujja kulaba
ebyo nabyo tubirinze kati weŋŋambire nti Shamimu Malende nandyagadde okulaba ayinza faanana atya. Shamimu Malende alina engeri yoyo musiri. Shamimu Malende alina engeri gye yayogeddemu nga luswa luwemba singa yayogedde eddoboozi lye eryayawukanye naye luswa yennyini ye ali 100% sure nti alina kaadi kati teri kimenya mutima ng'ekyo walaba ekyatuuka ne luswa yali 100% sure ku byonna bye yakola. Kakati bw'otandika wate okudda mu luswa bye yakola ddayo emabega olabe engeri Malende gy'atalagamu akulagira ddala nti kaadi njagala. Owaayi kaadi ezo nga tuziriko Sebaggala ku mulundi guli baamuwa kaadi n'asuulawo kaadi n'ajja independent. Ku mulundi guno yammiddwa kaadi era n'ajja independent. Oba ontegedde bulungi ku bwa meeya luli baawa yawamanya ensonga eyamuddisaayo kaadi. Yali agamba ki? Yagamba nti tagenda vuganya musiraamu munne bya muganda munnange ebyampuuga. Okitegedde? Semujubi yatugamba ku mpuuga nti oyo mukwano gwange muganda munnange Semuju nganda musiraamu muganda munnange akoze ekibi ogamba muganda munnange. Kakati Latifu Sebaggala yagamba Lukwago musiraamu munne. Yagamba mu Lukwago musiraamu munne. Wallahi ekibiina ne kiyaggayaga okumaliza nga kadi bagiwadde Nabira. Not because Nabira ye yali choice yaabwe. Aye Nabira nga naye musiraamu munne. Okitegedde? Naye n'agamba waayi. Okitegedde? Kakati Latifu bantu bannanfuusi. Era Latifu tayawukana na ba Lukwago. Kululi baamuwaka. Gy'ataagula. Nga bagimuwa kuno we bagimumye yagambye kadi yabadde yakutunda kati oli wali osasudde mmeka kyekimu nga Mutebi Julius Mutebi owakira bamuwa kadi bamumye kadi Duli yagirina leero bagimumye n'agamba bagitunze. Kati abantu nga Latifu mbatunulira mu ango nina ekintu kyendi mu kwetegereza Zanero kyekintu kya Nyeko Derrick. Nyeko naye yatugamba yava mu lwokaano. Waliwo abantu abanoonya entondo ku kibiina. Nyeko Derrick ayinza okumaliriza eddoboozi lya Sebaggala eryo litukubireko baliwulire. Bonna bakuŋŋaanye ne basalawo Latifu Sebaggala ngendo nzije nga ndi independent era olwaliro akabono ke tufunye kasaawa. Naye wadde nga nze nga ndi independent njagala kakasa bannayuganda nsigadde mpagira Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu nga president wange. Ku kigambo kya president nsigadde mpagira Robert Kyagulanyi Ssentamu. Naye ku bifo ebirala byonna tugenda kwetegereza nnyo. Omukulu agambye newankubadde kadi yaganja jigula na biki naye ye ku Kyagulanyi kwafiira. Bano abaana balina omuzannyo. Kati tayawukanye naba Semuju. Ebifo byabwe babyagala wadde bali mu PFF ne waggulu bawagira Kyagulanyi tebawukanye. Ne Lutamaguzi yakikola luli yali ku DP. Lutamaguzi ekintu kye kyanjawulo. Lutamaguzi be bamu ku bantu abali royal. Nti Lutamaguzi yali wa DP. DP yatuuse kuvunda n'agamba kati okuvunda kuno ke kusemberedde nze kyekiseera. Nene wali ye yali akulaga ndi wa DP naye ndi wa Kyagulanyi nga takikweka. Era naga akaseera akatufu kanatwa kitegeeza yina byali mu kwetegereza. Ng'omuntu bwe yamala okurealizinga n'alyoka akola ki naga kaakati ekiseera nyende bano be bantu benzikiririzamu. Same apply to Nalukoola. Nalukoola baamunenya ne banenya Nalukoola. Lwaki olemedde mu DP lwaki olemedde mu naye Nalukoola nti be bantu abali royo
ku kintu ky'abayagala DP agendo giva munge ekutuse eweddewo nagabaaye n'alaba nvunda mawa amaze okukola endagaano bagitaddeko emikono empete erumye ebiwandiiko biwandiikiddwa naganze sijja genda kanzire ebbali yali ku tiimu y'aba legal team ya DP naga kekituuse okugenda namunkekeera kabulaŋŋane n'avaayo so obadde ogamba Nyeko Derrick yatugamba ensi yonna breaking news netugikubawo nena ebintu bibiri byendabamu Nyeko Derrick ekisooka Nyeko Derrick yalangirira leero ne bwe bakera ne bamumma kaadi ayinza obulwa amuwolereza kuba yalangirira mu lujjudde okujjako ng'ekibiina kinoonyako ntondo ngakimye ntondo na kutandika kyogerako bikikinike naye nina endowooza nti Nyeko Derrick asobola okubeera kino nga pate ekikola mu kudda kwe nze endowooza yange producer za covid yeye mabega wotuka ku Nyeko opposing nga bifaananyi ebyo bitambula look at how Nyeko is dressed kikulaga omuntu ayinza okubanga teyazze kukima office kati kyenjagala okulaga nti bali bonna abazira bamasuuti agahonorable kati nze kyenjagala okulaga Nero nsose nenkulaga Nyeko Derrick singa ddala aba yanonye office ne bamumma kadi n'abaako ensobi gy'akola ng'alumba ekibiina ayinza obulwa omuntu amuwolereza olwakiri kiyasooka okukola naye kaadi eno ebaddeko bibuuzo ki tuyina Mulyannyama eyalese musirya binkane nani ne Ssewanyana kakati Mulyannyama n'aseetuka n'ajja wano tukkirize okuvaawo kwa Nyeko Derrick kwabadde kuggulira ekkubo ba others omuli Taafu B naye nga bw'oteeka ku minzaani ku weighing scale ojja kwesanga nga ekibiina kiyinza obutabaawo yadde na nsonga kakati ekibiina kituula saagala ngame nti bino bye bituufu wabula ndowooza kigamba Mulyannyama gw'obadde meeya wa division zino zombi gw'otwala Makindi eno n'eno kitegeeza osobola okudda wano obujja wonna obadde boosi w'ababaka bombi kwata ekkubo jangu wano bw'akwata ekkubo okujja wano Taafu byayomba era twalaba nga bagamba Makindi East si jirikiti nti buli mbwa enaafiira gyefiiridde bagisuula eno ekyo nakyo ne tukitegeera bw'omala okuyomba gy'ogenda okuveetinga mu bimu ku bibatunuulira n'empisa zo kikulu yanirabidde ku madaada okitegedde n'empisa zo kikulu kakati bwe bamala okukwata ono ne bamuzza eno oluyombo lujja oluyombo singa okwata kaadi amangu ago n'ogiwa Mulyannyama baneno tiimu nga bw'ogiraba ejja kukwata ekkuba ekuba enduulu kakati tukola ki ekibiina bwe tuba nga ddala tetwagala kozinga chaos mu kibiina Nyeko Derrick jangu komawo mu race kati TV ne radio zidiscussinga incumbent Nyeko Derrick ne Mulyannyama kuba be b'amaanyi wano bali ba others bajiramu nga mpulunguse tebabatwalira na budde kati debate yakomyewo Nyeko lwaki yakomyewo Mulyannyama agenda kukola atya kakati wetumala wano title race ejja Nyeko Derrick aga kale nze mbaddeyo lekedde Mulyannyama ddala bano bagenda kuyomba nga incumbent yasazeewo katulinde tukalabe singa kibeeranga bwe kityo kyendowooza nengeri Nyeko giyazzeemu koze eno process nkulu body language tugiraba okitegedde kusomera bulungi walaba Ukraine nga president bamugamba wano woze wayitawo sidwaniro era lwe yaddamu okujja yajjanyumye kati nyakano kategere Nyeko I mean Zanero mu misango nga bakwata abaana mu kooti Nyeko Derrick abadde agenda ekyo kikulaga nti ayinza okubeera ng'aliwo ensobi ezaakolebwa ng'omuntu naye ne baddamu ne bakwatagana nga pate era ne saati ndabako ba political prisoners okitegedde nti abaddengayo ate akantu ke yakola okukyusa profile pic nako kalalamu naye waba yeeterezeza nadda kyenkugambye Nero nti waliwo ebyaliwo
ebiyinza okubeera nga tebyali birungi kusaidie naye ng'ekibiina nga muyina omuntu ng'oyo mumuyita ne mumutuuza kati bwe baba bamuyita ng'eno gemu ekibiina kye gyakoze then kijja kuweebwa credit. Omukyalo ono w'e Kampala ye atalinda vetting ye ne ye vetting nakandi twamulabye teyazze wali twalabye nnyeko amaaso gazzeekawo kumagamaga nakandi aliwa tekibanga ne nakandi anaatera nga tumaliriza nakandi yavudde mu race ensobi yagikola of course abaddeko n'ebimutambulirako amawulire agamutambulira kagatali malungi nti akukuta n'abantu kati ate bw'omala okuddayo eri n'omanya nti Anita Mongo yagamba nti ndeesa abantu 10 okakasizawo nti mu opposition ayinayo sinakindi n'abagenda okujja ayinamu obufaananyi bwobwo okitegedde so kati ate najja then press conference kati press conference era nali nkola emboozi nenga n'omukyala akoze ensobi yandisoose n'agenda ku kitebe n'ategeera kuba kino kyali kiriya abaali balwana baaliwo babiri nga gwe olina kusigala n'oga balwane nze empisa zange nzikuumira eno kyokka kyo kyali kiyinza n'okumuyisa oba oli awo yeewuunya lwaki tebamuyita mu luyombo olutamukwatako nakandi oli omukazi omuzi okitegera yali ayagala ku luyombo olutamukwatako bamuyite naye babimutuuzeemu n'amala era n'avaayo yategeera ensobi n'amala n'avaayo ne yeetonda n'agamba nategedde bali bwe bati ate nagenza okulaba ng'aganze nvudde mu reesi naye kale katugambe ebiri byonna nga tavuddeemu tayombye competition yali agisobola bano abakazi babadde n'amawulire n'ekirala ebyobufuzi babibaddemu akaseera babimanyi bamusinga n'engeri y'okufuna mutokability bagimanyi bagimanyi mukazi wattu ye ali mu kutambula wansi akafaananya kaali tekayinza muleka ngulu ate nno waliwo obulala nga balumya balumya n'olumya akaali kaaki ako oba baali bagaba biki oba misinde ndowooza misinde waliwo akalala akafaananyi kafaananyako waliwo ekifaananyi kyoba nakyo nekikuleetera ebizibu nga kino kyo yali tasobola kiwona mbadde wano nga ndaba omukyalo oyo ngambye bano leero emugana naye ono omukyala kaako olinga yeewaana okuba nti aleese bangi ate gwe n'oleeta naako kakati ng'ate gwe omwotambula ne mukyala Kenzo gyali kizibu kya nakandi okufuna kaadi wano ne waatandivuddemu tabaddeemu abadde kaadi tagirina okay abadde tagirina oli wakakiiko ka byakulonda oli wa EMC siri wakakiiko ka byakulonda naye we bakugamba nti sebo waliwo Yinzikulu Kiprotiki ne Zanero bane Sajjini tumanyira wana asemba odimana otwalabika tumanya atafune mudani katonda wange so nakandi nakandi kale bwe tugamba producer abe wakisa atuleetereyo nga aliko no opposition omu kale wakiringa aline lukwago ntamulina oba besi taliyo wadomu bakwano be taliyo bakwano be basambire eri talimu gwe kinoonye bw'okifuna nakandi talimu twandegambye weesonyiwe Nuupu naye kasita wagyesonyiwa way out ne we tuvaayo ojja kuwagazaki